Abalungi mukama ffe bazibwe nnyo. Nsanyuse okubalaba mwebale kujja sharinga video eno. Ebyokwogera tulina bingi ate biyitirivu nnyo. Tugenda kudduka emisinde. Kale ebyokwogera tulina bingi nnyo. Njagala kutandikirawo video nyina wano akanjizeemu wano naye kale katugire. Nsanyusa balaba mwebale nnyo okutambuza message y'eggulo. Ebeneza nkutumidde oluyimba lw'olulwo. Ebeneza mukama nzije wala. Kati mukama atujje wala kye kigambo Ebeneza. Ebeneza mukama anzije wala. Nebeneza musotingidde omunga bwe nebaza Katonda bwe mugulumiza ate naye ne musorting out. Olwo bwaluwulira ne bwaba ku nnyonyo luli ng'akyali ku nnyonyo nga ne bwaba nnyonyo amuvaako n'asooka abibyamu awo ng'awulidde oluyimba lw'Ebeneza. So naye musortinze. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 26 omwezi ogw'omwenda omwaka ogwa 2021. Leero 27 omwezi ogw'omwenda omwaka 2021. Kwata w'owandiika owandiika ekitabo ky'Amatayo essula 23 okuva ku lunnyo lwa 23 otuuka ku lwa 26. Owandiika omutwe gw'obubaka gugamba Abafalisaayo abannanfuusi. Abafalisaayo n'abawandiisi muli bannanfuusi. Baswadde. Abafalisaayo n'abawandiisi muli bannanfuusi era muswadde. Bannange baswadde. Kale kati ojja kumanya lwaki ndese ekyawandiikibwa ekyo n'ogwo omutwe. Nenjagala nzijewo ebintu bino wammanga tusobole okudduka tugende ku video ng'obudde bukyali. 1. Maureen Skin Care temumwerabira in case of ekizibu kyonna ekikwatagana ku lususu olukusiiwa, lukambaga, luyulika, luyubuka, lukunkumuka. Omanye eriyo olususu olukunkumuka ng'olukola bwoti ne luvaako evvu. Inbox Maureen Skin Care. Oyo mumaze. Buli kimu ajja kukitereeza. Olwaleero 27 enkya 28 ennaku 3 ze twalangirira ze tusiiba zitandika nkya nga 28. Tusiiba olwa 28, olwa 29 n'olwa 3 nga twegayirira Katonda okulukulwa eggwanga lyaffe. Ezo ennaku 3 ali ready okuyimirira ne Prayer Warriors, okuyimirira wamu ne Uganda wonna wooli tuyingira ekisiibo oluvannyuma lw'ekyeggulo. Olumala okulya ekyeggulo ky'olwaleero ojja kuddamu okulya luvannyuma lw'essaawa 12 okudda eri ojja kuba osobola okusiibulukuka. Okuggyako ng'olina ekizibu ekyenjawulo gwe naawe ojja kuyiiya engeri gy'onookikolamu naye tugenda kubeera mu kusaba okutandika n'enkya. Olya kyaggulo n'oddamu kyaggulo oba kyaggulo paka ssaawa 12, kyaggulo paka ssaawa 12 oba kyaggulo paka kyaggulo, kyaggulo paka kyaggulo. Yes, enkya nga 28, 29 n'3. Then tujja kuddamu tusiibe ng'ennaku z'omwezi 7. Ebyo nzize mbyogerako byonna mubimanyi. Waliwo omuntu eyansabye okunnyonnyola akantu ke ak'okununula eggwanga lyaffe nga tukozesa maapu ya Uganda n'ettaka lya Uganda. Ddamu inboxing ennamba we nawuliridde message eyo nabadde ndi
nga sina network nagenza okudda nga enamba yeyiseewo erinnya nalyerabidde si kyakujjukira naye nga jjukira waliwo omuntu eyakinsabye ate nekimulikodingira inbox mi nkunyonyole oba kubanga mwangambye oyagala katambuza mu gurupu oba kunyonyola banno gwali eyo ngaoyagala okununula egundi eggwanga lyaffe spiritually kwata mapu ya Uganda okwate n'ettaka lya Uganda naddala ng'oli Uganda okwase omuntu ebintu ebyo bibiri okwate ssente ozimuwe omuggyeko mapu ya Uganda omuggyeko n'ettaka lya Uganda musabe mu kutula endagaano Museveni yakola okutwala Uganda kati gwakyagala mu audio okugitambuza ogenda kuddamu ompe message njikulikodingire nga nvudde wano ekyo nkimaze ekyokusiba nkimaze n'ekyokusaba nkimaze waliwo security alerts ez'enjawulo nabagamba luli naleeta security alerts zigobye abantu 6 ewa Museveni mu State House nga ku bo kuliko ab'ebyalaani yabadde ali awo ne bamuleetera eno eya 25 erimu omulangira Kasimu Nakibinge kati yagambye bw'ati baddemu batereeze kamera zonna ez'omu State House baddemu bazikebere oba waliwo endala ze bayongeramu ezitali zize nakugambye ebbanga ly'onoomala ng'oli ne Janet nja kumanya byonna ebikwatako nze nkubuulidde leero mbalabye muzunga simanyi mugenda mubala muzimuzunge enkya nja bikuleetera ebibaddeyo gwe ebbanga ly'onoomala ne Janet wamalabayo nabagamba omulangira Kasimu Nakibinge ne gurupu yo tiimu yo simanyi tiimu kitegeeza ki naye bwe kito bwe kyajja eyo message yazeemu nemusookinga engeri gye yazeemu engeri gye nagifunyeemu yamusookinze ne nkugamba Haji Idi Kiwanuka Katikkiro w'Ekkooki omukulembeze w'Abahamadiya mu Uganda weetegeke beera alert eriyo ekijja Kajimu former ambassador wa Libya eyali boyfriend man friend oba bakiyita bata kati ekyo man friend wa Wandera Kazibwe prepare mwetegeke nnyo kubanga omusajja abaliko abali bubi mwe bamu kubayagala okunyiga luutu eddako eyo message ngikomezaawo kubanga yagiwulidde njagala nziremu agiwulire ate mubuulire n'ebipya byaleese ebimu ku biriwo ebipya ebiriwo bibino His Excellency Kyagulanyi nkutumidde mubaddeyo ekamwokya nange nakatuuka kati ennyonyi ya kansula nva kamwokya ebyekamwokya nyinza obutabiddamu leero nnyo mangu kubanga mbadde nnyina bye nategese His Excellency bakupangidde ebintu bino wammanga njagala omuntu wenna anakiwulira tambuza vidiyo ne mutuukeko bapanze okukebera engendo za His Excellency Kyagulanyi zonna nga ensi zatambula bagenda ziteekako gundi kuba kino ekyomu America kirina engeri gye kyaba situdde obwongo bwaddamu okufuluma eggwanga ogenda ebweru wonna waaba alaze bagenda kumusibira ebweru wa Uganda emyezi 3 oba 4 nga bagamba nti COVID-19 Kyagulanyi abeereko ebweru w'eggwanga emyezi 3 oba 4 nga beekwasa COVID-19 naye abatuulidde ali wano era ensi yonna gy'anaagenda bagenda girangirira nti eyo yesinga obulabe ku kukwasa Uganda COVID bamusibire ebweru emyezi 3 oba 4 ekyokubiri wegendereze nnyo microphones z'ogenda okwogererako ebweru w'eggwanga ne munda w'eggwanga naye n'ebweru w'eggwanga ekyokusatu wegendereze nnyo aftershave era sebo muganda wange edi mutwe gwa musala enviiri gwe spray gwa bugwe kudduuka tobaako wantu wankalakalira wogula aftershave nebyo byonna simanyi ku spray simanyi biki making sure nti ogwa bugwe tobaako na permanent dduuka wogula bintu bikola ku His Excellency n'akazindaalo naddala ebweru w'eggwanga bino ebintu tubyogera ne mulowooza nti nno byakusaaga waliwo ono omwami ye ngenda mwogera yali former permanent secretary wa Bukenya mu vice president's office yali permanent secretary wa vice president gundi Bukenya era Bukenya bwe bamugoba ne baleeta sekandi omulenzi oyo yasigalawo n'akolako mweyo office era ne bamala ne bamutwala e Russia
okusoma ne bamala okumusomesa ebya IT n'ebyobutwa ne bamusindika mu Europe ng'agenze kusiga butwa mu Bannayuganda mu Europe ne bamuwa omusimbi muyitirivu nnyo ategeke marathoni simanyi biki get together parties ezo bwe batyo naye nga bamuwadde butwa. Omusajja oyo amanya ge wuuno bamuyita Lukwago James. Lukwago James bwe yatuuka ebweru n'agaana n'agamba sigenda kudda Uganda, n'agaana okukola omulimu gwe baamutuma era bamunoonya. Kakati gwe wulira nze bino ebintu mbifuna okuva munda drone zange we ziri. Abantu abali ne mu 7 be basinga okubeera ku bunkenke. Wulira bwe bagamba waakiri mu abali ebweru wa gavumenti mwesiimye naye ffe abali eno tulaba bingi tetukyasobola kufuluma toyina woddukira naye mutuyambe. Era newunyanya aba NUP bwe mutandika okwerumaaluma oba NUP ojja otya okudisikasinga obunafu bwa NUP ku mpewo nga NRM essuubi lyayo liri muffe ne mujja ne mugamba His Excellency simanyi teyankubidde simu teyanjogeddeko teyampostinga ku gundi ku peji ye teyajja ku birthday abeera ku za babi yekka. Kakati bw'atabeere ku birthday ya babi ajje kuya Ebeni ajje kuya mama Ebeni ayina kubeera ku birthday ya babi. Ekyo ne kibayombya. NRM essuubi lyabwe lyonna liri mu NUP okubanunula. Abasajja bagamba tewali yali mu buwambe nga NRM. Olowooza lwaki batuwa bino ebintu? Gwolowooza bino ebintu mbijja mu NUP. Mu NUP eriyo abiyina bino. Piro ya Museveni kwateeka omutwe bw'ati yempa bino ebintu ewulira ekooye. Essuubi lyabwe liri muffe. Nifo ekyokujja odisikasinga ekintu ekitwala eggwanga mu maaso bannange odda mu kudisikasinga era Kyagulanyi awo yakoze bubi omuntu ebyo biruma NRM newulira ng'efa kubanga essuubi lyabwe liri muffe. Tuli mu mulembe omulungi guno omulembe nga wakedde ku makya ng'oyagala His Excellency ku makya ssaawa emu tezinza kwera ssaawa 8 nga tonnamufuna mugende mu kabokisi. Ku mikutu gyonna gye tulina olwaleero wano oyinza obutamufuna olunaku ng'okedde ng'omwagala. Inbox nkuwe enamba ya Ssenyonyi Honorable Ssenyonyi nkuwe eya Secretary General waffe nkuwe ya Aisha Kabanda waliwo nange ze nnina naye nange lwendikeera nga mwagala ndimufuna. Eno revolution tujijje ku His Excellency Kyagulanyi tugiteeke waggulu tugimubuuse kubanga yaggwanga tutaasa NRM abantu bafa. Sinamala nonse ekyo litaaraati zikyaliyo nnyingi okitegedde. Tusuke waawo kubanga abantu essuubi lyabwe liri muffe. UPDF tutunuulidde ffe tugenda okununula UPDF bagenda okuwulira nga teffe twerumaaluma twerumira birthday. Recognition tegenda kuva wa His Excellency Kyagulanyi. Gwe weereze eggwanga ebisigadde bireke. Bw'abali mu revolution nga mwagala baba posting bannaayi wano wabalemye. Njagala kwebaza Katonda eyalemeseza His Excellency Kyagulanyi okugenda ebweru. Ekyo nkyebaliza Katonda. Mugenda gamba abanyankole bonna bwe bato nkyebaliza Katonda. Mulabye ekyabaddeyo teyabaddeyo. Abaana bakikoze kubanga luli bandibadde bagamba era Kyagulanyi kati teyabaddeyo nekinyuma n'okusinga ne bwe yandibaddeyo. Ekyo kiraga nti tusajja kudde. Ekibiina ekyaffe si kya NRM nti no kitambulira ku muntu omu bw'atayogera teboogera bw'atateesa tebateesa. Tulina okulaga sayini eziraga nti kati tukuze. Ekivubuka kyange awo emabega bwe kibadde kyawomerwa nnyo ebbeere kibadde kiwomerwa ebbeere kati olw'okuba kyamera amannyo kibadde kigayaligaaye. Nyina waakyo n'agamba bw'ati Ebeneza osusse ebbeere likulemye. Likulemye n'agamujjako waayi kuliruma sayini eraga nti kati akuze awo asusseewo. Yali yonse paka lwe yatandise oddigayana mugamba nedda. Sayini eraga nti kati eyo leva agikoze eki kati wakugaaya bugaaya kakati bamusimba bimonde biwogowogo n'ebiralalala. Tulina okulaga sayini ezikulu okuva wano tugenda awalala. Amabeere tugaveeko kati.
His Excellency oba wali oba taliwo ekintu tukikole abamu diaspora wamma mwebale nnyo Mukama abawa omukisa njaba discussingako olulala bingi nnyo bye nalabye njabiddako olulala ekya His Excellency kyo nkimaze akazindaalo aftershave ne sprays ozegendereze nnyo muganda wange abakola ku bulamu bwa His Excellency nga Katonda atubeereramu nammwe mwebeereremu ekyo sikimaze ekirala ekyabadde mu bibateeseza kino sebo w'ekitiibwa Katikkiro wa Buganda wakati ng'otugaana okuyita Museveni erinnya mbuno tulekeraawo simanyi tuteekeko enva okoze kinene nnyo okuzza emmwanyi mu Buganda mwanyi terimba abasajja bagiteesereza bwe bati emmwanyi bagisudde ebbeeyi wano ebyuma byonna ebikuba emmwanyi bagenda biwera dino etteeka lyawedde edda bulijjo mubiwulira mbuno byambu babiteesezza ewaabwe mu nnyumba mu State House emmwanyi bagenda ziregulatinga bwe bati etteeka lijja lyawedde edda tugenda kuddayo eri embwa yasesema kati emaze okusesema erya ekyo kyawandiikibwa mukijjukira twakisoma nti embwa edda mu biseseme byayo Museveni kye yawera mu kinaananga zze akizzeemu kati agenda kikola yagambye bwati emmwanyi gavumenti yegenda okugula emmwanyi ebyuma byonna bagenda bijjawo byonna bagenda bikuba ate mu mateeka mpola bwe bati mbuno bagenda kuregulatinga emmwanyi nga gavumenti yegula emmwanyi gwe bw'oyengeza emmwanyi ng'ozibawa nga bo bagira nga bakubuulira lw'onookomawo okunona ssente okitegedde teri muntu agenda kuddamu kugula mmwanyi emmwanyi zigenda kugulwa gavumenti kati sebo Katikkiro ng'otugaana okuyita oyo omusajja erinnya lye oba oyina gwere wamutuuma nange simanyi pulezidenti si linnya erinnya lye ye Museveni emmwanyi basookedde Luweero Nakaseke ne Masaka Mpigi Luweero Nakaseke Mpigi Masaka emmwanyi omuntu agenda ozigula wa gavumenti ate sikuwa kashi waayi emmwanyi nti ze zaabaleeta mu buyinza abagagga abalina emmwanyi be baabafandinga Buganda ezzeemu okulima emmwanyi azzeemu agirumbye mukitegedde mbabuulidde mugenda biraba mubadde mubiwulira jjo wano nze nabulekinga bino ebya ssente ne bagamba kati buli kadaama akaaba waliwo omugwenda bagambye mbadde mmanyi nti no byakusaaga bannange ssente zaffe bazibba bulijjo tubagamba microphone nzimaze si byebyo byebyo byembadde nninawo security alerts ziwedde tugende mu kigambo kya Katonda tugende mu byokugira ebirala njagala kwebaza Katonda olwa byonna ebyabaddewo aba NUP mwebali nnyo mwebali ddala diaspora Uganda waliwo meeting ebadde leero Kamwokya byonna mubirabye NUP tusajja kulidde ddala katono eggwanga tugenda ddibawa Mukama yayogera katono eggwanga ngenda ddibawa bye batakolangako Katonda agamba bwati ebyo bye mutawulirangako bye mutalabangako amatu gammwe bye gutawulirangako amaaso bye gatalabangako omutima gwe bitafumitirizangako bye ngendo bakolera NUP byekola ebitabangawo mu politics wa Uganda bye tukola kati kubanga tuli serious twagala buyinza mwe mulowooza tusaaga wamalabayo jo nina ekintu kye ngenda okwogera abantu abamu tugenda kukwatagana nkimanyi bulungi tetugenda kukwatagana naye eyo ye standi yange eva bwe mba nnyina wennyimiridde weewu Katonda akyanyambye abalala bwe mba nkyogedde bansangayo busanze nti wabula kyali kituufu version yo ye yali entuufu kitalo nnyo kitalo ddala ekyamuweereza munnange Gideon Mulinde mutabani wa Pastor Mulinde byengenda okwogera mummwe abamu ayinza okuba abadde musumba wammwe abadde muweereza munnammwe bijja kubakosa bijja kubaluma naye mbijja mu service eyabadde yeewaka ewaabwe n'ebigambo ebyayogeddwa wamma Mulinde tebakubonyaabonya wummula mirembe rest in peace Mukama akusasule nga ebikolwa byo bwe bibadde kubanga Bayibuli ekyo kyesomesa
ng'ebikolwa byo bwe bibadde tumanyi obadde muweereza w'amaanyi waliwo ekisukkawo gwe ne katondawo obutukuvu obusinga bwonna si bwe buno obw'okungulu buli nabagambako wano ngenda kiddamu obutukuvu oba obulokole oba obutukuvu obukutwala mu ggulu bubeera bw'abantu basatu si bwa pabuliiki bubeera ggwe nannyini bwo setaani ayagala obbutwala ne katondawo eyabukuwa setaani ng'amanyi nti wabula akakasajja kannema nga ne katonda akimanyi nti wabula oyo omwana anjagala obwo obutukuvu bwe bugenda mu ggulu kuba kisobokera ddala okubanga ffe tukumanyi ng'omuntu omulungi naye muganda wange ng'ekiro otambulira ku waya ani yayimba era si his excellence oyo mbu ekampala ekibuga kya katonda mbwe bukya buli omu afuuka vampire inalidant si lwe luyimba anti ezimu nziwulira eza Kyagulanyi nziwulira nga bannange ekiro ofuuka vampire naye nga bannange emisana tukumanyi nga kitaffe mu katonda ng'emisana olinnyaffe mu katonda naye ng'ekiro ofuuka vampire obwo obutukuvu tebukutwala mu ggulu obutukuvu obukutwala mu ggulu nga setaani obwa yobu badisikasinga setaani ne katonda badisikasinga ku yobu kati nga yayina okusalawo wawaagwa obwo obutukuvu bwe bukutwala mu ggulu setaani n'akukongokako n'agamba bannaaye akasajja kannemye katonda n'agamba setaani nakugamba oyo omwana kalema yantegeera anna yantegeera nze nakugamba otawanira bwereere ne bwona omuggyako ebyobugagga ne bwanaagenda mu diaspora n'akomawo nga bwe yagenda ng'akomezaawo bulamu oyo omwana Eddie Murphy yantegeera obwo bwe bulokole obukutwala mu ggulu naye bino ebyomisana ng'ekiro ofuuka vampire wamma mulinde wummula mirembe empereza gye waweereza katonda ekulamule ekyo kiwedde naye wulira abafalisaayo ki kye baakoze bakuŋŋaanye ne bagamba bwe bati siwakanya nti katonda tasobola kuzuukiza muntu katonda azuukiza yesu azuukire nange 26 nasabira maama wange azuukire nze nasooka okikola beewaanyewaanye ne bagamba bwe bati generation ezuukuse tetukyaddamu kuziika baana bato nze nasooka bwe mba mubaddemu temukigezangako nze nasooka okusabira nnyaba gundi azuukire si mmwe musoose era temwewaana mbuno mmwe mukisoose nze amaanyi ga bayibuli natandika dde okugatesitinga nze nasooka okusabira maama era katonda bwe yagaana nenkita nenzikiriza kati ddiiru yabadde wakati we ne katonda fiffe tetwagibaddemu wummula mirembe maama ekyo nenkivaako naye njagala okwogera ebigambo bye baayogedde ennaku ezo mbadde ensomesa ku bafalisaayo n'abawandiisi ebbanga lyonna mbadde ensomesa ku bafalisaayo ne bakabona abannanfuusi yesu byazza aboogerako wulira bagambye bwe bati ono omusajja lubega ono bba wa Desire Luzinda ayina ekkanisa bagiyitaani bamuyitaani oyo omusajja lubega ono bba wa Desire Luzinda ono w'ekkanisa ya wano kuuma show erugogo eyo ekkanisa bagiyitaani mugijjukidde yagambye bw'ati eno generation tetusobola kukkiriza kuziika baana bato bwe bati we are not used to bury a younger generation in the mighty name of Jesus. Gideon come back. Gideon teyakomyewo fenaro simanyeyo fenero simanyi fenero anti banayo oluzungu fenero simanyi ferano simanyi fanaro yeyo wulira yagambye for them they are not used to bury young people like Gideon Mulinde ffe twaziika n'ow'emyezi 3 gwe bakuba essasi mu luba abasumba saabalabako abasumba tetubawulirangako ebbanga lye tukabidde nga tuziika abaana abato Fulanka yali muto ku mutabani wa Mulinde omukazi bakuba omwana we essasi mu mutwe ng'ava okukola mwana wa myaka 7 ne bamuziika abasumba temwakyogerako Bayibuli egamba bweti ekino ekyawandiikibwa kye mbadde nsomesa ebiseera ebyo endogoyi yammwe lwe yagudde mu kinnya mwenna mwakuŋŋaanye
endogoyi yammwe bannange njagala munkwate bulungi si celebrating kufa kwa muweereza munnange enkola eyakoleddwa wulira Yesu yakola bw'ati Yesu teyamenya sabbiiti yamenya enkola gye baakolanga ku sabbiiti simenya kukungubagira Gideon mulinde mmenya ebyakoleddwa n'ebyayogeddwa they are not used to bury young generation ne bagamba this new generation ng'oyo omusajja bawa desire luzinda yagamba bw'ati tebayinza kukwata buyinza kubujja mu mukono gwa Museveni bukwasa muntu mulala which generation are you talking is about which generation is that which generation is that nga Museveni mumulemeza mu buyinza 3 decades bwe bagamba mu luzungu 3 decades ali mu buyinza tachuka wabula mugamba waliwo generation ejja generation yammwe teyinza na kukyusa kanisa nkamba bulire bafarisayo mmwe engamira yammwe endogoyi yammwe lwe yagudde mu kinyamwe na mwakunganye ku mama wa Franka nga tetwabalaba ng'omukazi yazirana ku mwana w'omuto bazadde bakato amaziga ge bakaaba omwana waabwe ng'afudde poliisi emusse nga tetwabalaba bamulekwa bannabukenya nga baazirana nabukenya omwana omuto ng'afudde Kayanja wali luddawa mbukiweweesi come and call nawe jangu oyitemu olwo n'omwa rest in peace wamma rest in peace tokomawo mu bujwanga ono bw'oba omaze n'osimatuka n'oyingira ekifuba kya Ibulayimu Gideon rest in peace wamma genda owummule va mu kasasiro w'abasajja bano nkiddamu bulungi njagala munkwate bulungi leero sagala kikomyawo mulundi mulala si celebrating kufa kwa Gideon no numwa kubanga kituufu yabadde mwana muto okitegedde yabadde mwana muto naye yenno yalese n'omukyala naye omwana w'omukazi gwe babesasi ku myaka 7 Kayanja tewamulaba mbu they are not used to bury younger generation muli ba upcoming ate mutandise ate mujja kukaaba temunnaba kyemugamba ffe tubadde tuziikanga tukaaba bannanfuusi mmwe endogoyi yaabwe lwe yagudde mu kinnya bonna baakuŋŋaanye ate ne babakkiriza twabaddewo social distance bonna ne bakuŋŋaana ku mulambo Gideon come back oluzungu lwabadde wali Gideon come back Gideon in Jesus' name Holy Ghost the power of the Holy Spirit Holy Ghost power Holy Spirit the anointing is a power the heaven is the holy teyakomyewo atanna kalaba inbox minka kuforwarding bakunganye ne bayita Gideon come back Gideon come in Jesus' name Gideon teyakomyewo Gideon tokomawo bw'oba wasimatuse abasajja b'abafalisaayo genda wamma owummule mirembe ekyo kyetukolerera abannanfuusi abafalisaayo bonna bakuŋŋaanye okutaasa endogoyi yaabwe naye ng'abalala babagaana tebabaleekaanira endogoyi z'abalala bwe zigwa mu kinnya teboogera ebyo bye mbagamba Kayanja gw'osaba ozuukize omuntu Kayanja ebyo mulika mbabuulire ebyo bye mulaba mu makanisa gaabwe buli kanisa erimu akagaali waggulu erimu emiti waggulu wala olabye ey'omulema ku kyalo kyammwe gwe mwasoma naye ng'atambula sigamba nti Katonda tatambuza balema bano bakyonoona gwe tolina mwana mulema gwe wasoma naye oyina omulema gwe wali olabye ekunga noga nti mutabani wa Katongole Asiimwe yali mulema kati atambula mumpe obugaali babujjawa emiti bagijjawa gende wa Kiweweesi ekansanga Kiweweesi alina omulema gwe yali asabidde gundi n'atambula Kiweweesi alina omulema gwe yali asabidde n'atambula abo bonna bakayanja Kayanja edda yaliko mu mwoyo Kayanja yaliko mu mwoyo naye Kayanja tokyasobola kugoba yadde ensiri mu linnya lya Yesu neevaawo naye tevaawo kuba bukubi luyi neefa luyi naye Yesu wo tasobola kugoba nsiri sisala musango kubanga mutwesitaza Bayibuli egamba bweti nebyesitaza tebirirema kujja naye zibasanze n'abo ababireeta waayi Kayanja
lwaki ggwe kyemugamba tuziisa abaana bato mutyabule temwamuwulira nga temwajja ne muyita nti mutyabule kamubaka era owammwe yadda ffe tuziike abammwe bazuukire kale musabe mumuyite tulabe mwe mwayonona Katonda mwamwononera ddiiru ze Katonda mwamwononera bye yali alina okukola byonna ne mubizanyirazanyiramu Kafero yagamba nti amazima n'olaba obukolwa nga buzanyira mu musiri nga mwazanyira mu musiri gw'omusajja gwe yalima ne muguzanyiramu n'otunuulira akakolwa nga kazanyira mu musiri ogwateganya nnyini gwo. Kafero rest in peace. Yesu yajja n'afiirira ebintu bye. Senga waliwo amaanyi e Uganda agazuukiza abafu gonna mwagalinyirira gonna ne mugatta ne mupanga abalema abammwe musobole okubeera ab'amaanyi. Kiwawa soyinza tuletera omulema gwe guwasabira n'atambula. Egyo emiti egiri ewuwo. Oyo wafanera oyo. Kati nabawulidde balangirira generation nga mmwe mutuulidde generation. Mulowooza generation egenda kuva mu mmwe bwetyo. Ekintu bwe kiba kyakukyuka. Mmwe mutuulidde generation mbuno generation. Wulire kyawandiikibwa kye mbaleetedde. Yesu yabagamba bw'ati, Bafalisaayo mmwe abannanfuusi, musobola okukola byonna ne muwa n'ebimu eby'ekkumi n'ebiweebwayo ne muwa n'ebitundu ku buloosa bwammwe bwe mulimye. Kalifuuwa ekisubi. Abafalisaayo waliwo ebintu bye baali bakutte nga bw'aba alina ekisubi ky'okukyayi awaayo n'ekibereberye ku kisubi, awaayo ekibereberye ku mujaaja, awaayo ekibereberye ku muceere gw'aba alimye oba ku bijanjalo n'abiweera ekimu eky'ekkumi naye nga waliwo bye batuulidde. Yesu n'abagamba bw'ati, ebyo si bye bikulu, mwalekayo ebikulu bye mutaabuulira bantu. Obwenkanya mwalema okubuulira ekigambo eky'obwenkanya. Ssebo wammwe temumuziika, ffe tuziike. Mama wa Franka yaziike, owa Mulinda azuukire. Ekyo kye nabagamba, Katonda waffe mwenkanya okusinga ne bw'oyinza okirowooza. Waliwo lwe nakyogeraku wano ne mbagamba bwe nti God is not fair, is just. Gye waliwo abantu abansomesezza bannange, gye abantu ekigambo kyantuze ye banaye kiddamu era ne kinnema. Kansooke nkireke ngenda kiddira, leka nsooke mmire bulungi ngenda kiddira ekigambo ekyo psychiatrist. Okitegedde? Kansooke nindeko ngenda kiddira. Our God is not fair, is just. From the word justice. Justice talina kubeera fair, alina kubeera just. Our God is just. Hello? Kituufu naye mpaamu kakadde katono. Ndaba. Try. So, wulira mbaddewa. Our God is just, is not fair. Nakibawa ne mbagamba bwe bati, omuntu ali fair akola bw'ati. Omwana abadde asoma n'ayita bulungi first term nga yakulembera, ku third term n'akola bulungi mid term, beginning of term and mid term. Nze bwe nasomera byabangawo gweva ku education ya gweddalu ya Janet, byabangawo. Kati n'atuuka ku end of term n'atakola bigezo. Teacher okubeera fair akola bw'ati n'agamba era si muwire yabadde abasinga. Sinze yali asinga. Mama Ebeneza yabadde abasinga. Omanyi oyo yatukulembera. Bwe mwogerako byenjogera mbikakasa. Yatukulembera n'akoowa bukooyi. Olumu yakola ebigezo nga mulwadde ayimiridde buyimiriza ati tasobola kutuula, mulwadde azungazunga n'atusinga. Nti omusomesa akola bw'ati agamba ono abadde asinga
namugatirirawo wakiri namuwa ekyokubiri namugamba ku luno bakusinze oli wakubiri oyo omusomesa abeera feya omusomesa ali just akola bwati kituufu gwe obadde obasinga naye tewakoze bigezo Katonda waffe akola kituufu ali just tali feya kwegamba iye maama wa gundi maama wa Frank azuukuke atunule ku kijje kya Frank iye mulinda azuukuka agambe omwana wange oyo yazuukira kale fe wetuli tulaba bayise ne bagamba nawe jangu oyitemu kimuli jangu Gideon come back Gideon in Holy Ghost his name Gideon come back ne bamusondera ne sente Gideon now bobolo zambo byakusaaga we are here za fundraising za money za capital kyemugamba Gideon yafudde lwakuba talina capital akola sente kwegamba Katonda mumutani abasajja sente zabayingira mu gwongo babribinze ne Katonda kiwa wesibukadde 10 thank you so much za money za balance here now me 5M me and Jessica Kayanja thank you so much anaza wanu ne basonda sente abasajja obwongo bwabwe bulimu kugulirira Katonda mukyala wa Gideon ye yaleese ekirowoozo ekyabadde ekirungi n'agamba bannange lwaki tetutestinga ku Katonda ulira Maliza yagamba senga wabadde wano mwannyinaze teyandifudde naye Katonda na Yesu n'akikola tukigezeeko ne kino ekyawandikibwa tukiteekeko mu nkola omukazi oyo alabika akimanyi nti nze ekyawandikibwa ekyo nakigezaako kubanga maama yafa nga siriiwo nemmanya nti obasenga nnabaddewo ebiseera ebyo nali pasita muzibu nnyo nga ndi mu ssomero ng'ekizibu kyennyina kulya nakwebaka nga kasita nfuna akawunga n'ekimpole neneba nga nsoma Bible nenjimalako ngisoma okuyita CRE ngisoma okuweereza nali muzibu era Katonda abakujja myaka egyo mwali mujja kunsanga mu ggulu kutenaku zino waliwo ebirala laabwe ebyayingirawo nyinza okulowooza ku Ebeni mama Ebeni era ate mama Ebeni bw'omugenda ewala ogenda okuyanga otungununa ng'ojigirira awo naye lulinga sibirina kimu kyokka kuweereza Katonda neŋŋamba oba oliawo senga nabaddewo mama teyandifudde kati kansookengezeeko bamuziike nga nange nzikiriza ono omukazi kirabika yakimanya n'abagamba tutesitinge kino ekyawandiikibwa Kayanja bwe kyaganye yabadde ayivatingiddewo tusonde sente Kayanja yazze mu kusonda sente naye bannange Kayanja oli musajja Yesu yagamba bw'ati Bafalisaayo mmwe abannanfuusi mwasomesa ebimu eby'ekkumi ne mulekayo ekigambo ekikulu ebigambo ebikulu temubisomesa endogoyi yammwe lwe yagudde mu kinnya mwenna mwakuŋŋaanye abasajja n'abakazi pasita omukyala najja Gideon come back Gideon balinga gwe batumye mu tawuni Gideon come back balinga gwe batumyeko wali please Gideon come back for your money kwegamba Gideon yafudde lwa butaba na sente basajja mwe muyina emitwe ne basaba ne basantalabaza Yesu abantu bonna be yazuukiza teyasantalabaza yayogeranga Bayibuli egamba kwatula jjo twabadde twakasoma ku kwatula yasanga omuntu gwe bali batwala okuziika n'ababuuza muziika abantu gwe mulenzi tebakuziika wamma weetambuza ogende teyasantalabaza niwankubadde yali asobola okusantalabaza laba bwe yagenda ewa Yayiro yantuke wa Yayiro yayogera ekigambo bakiyita kye yagamba nti bakiwandika mu Luyonaani nti nga mugamba nti zuukuka muwala wa Yayiro nazuukuka taliza 10 yamugamba gwomuwala taliza 10 nti situka omwana nansituka kigambo bwe yagenda ku ntaana ya Lazaro yagamba bw'ati Lazaro gwe era singa yagamba nti gw'omufuzi wukuka bonna bandizuukidde abandi badde mu bitundu awo buli yandikiwulidde singa yagamba gw'omufuzi wukira awo abaali badde okumpi bonna bandizo mwandirabye nga awe wa Lazaro bazuukira bonna ekijja kyonna abaliwo nga bazuukira n'ab'emirirwano abandi kiwulidde kyovula banga yamuyita linnya Lazaro kati awo ne yaliwo awo ali mu bwangu n'amanya bayise Lazaro teyasantalabaza basantalabaza wolololo
endogoyi yaabwe yagudde mu kinnya baatulaze nti n'ekyokukola bakimanyi ne bamanya nti ne generation gyeri wabula mu byobufuzi baagalawo Museveni yekka naye mu byabwe bayagalamu generation. Weebale Mukama okubeera omwenkanya. Senga yabadde Katonda wa Kayanja ye yabadde amaze okukwata ssente. Kayanja senga ye yabadde asalawo obulamu yabadde akunnumba bukunnumbi na ssente baasonze ssente wabula Kayanja oli musajja ekyo Bayibuli egamba bweti ekijjula omutima akamwa kyekafulumya yafulumiza ssente n'agamba goleeta bumeka. Oh, glory to God. Onaleese 10 me and Jessica Kenja 5M in Holy Ghost's name. Omanya alina oluzungu. Endogoyi yammwe yalemedde mu kinnya wamma Gideon rest in peace. Nkiddamu celebrate nze kufa kwa Gideon munkwate bulungi. Simenye sabbiiti mmenya nkola ya sabbiiti nga Yesu bwe yakikola. Holowooza Yesu tebatubuulirako muntu Yesu gwe yawonya lwakutaano. Oyo ye tebamuwandiika nkimanya ayinza okuba nga gyali. Gwe yawonya ku lwokubiri ayinza okuba nga gyali. Naye bonna bw'ogenda obbasitesitinga ku sabbiiti. Why? Yali akimanyi. Yagenda e Samaliya n'asanga ow'oku kidiba si wa ku kidiba n'amubuuza owange kiki. Tewali ansuula muweetika ekitanda ogende. Weetika ekitanda ku sabbiiti. Amenya nkola ya sabbiiti. Abasajja awo bw'ogenda mu lunyiriri olwabiri mu ennya lugamba bwe muti musengejja ensiri ne mumira eŋŋamiya. Basajja mmwe musengejja ensiri ne mumira eŋŋamiya. Kwegamba n'okwata ekikopo gwe kuba muggama ekikopo kya ggama ng'eŋŋamiya esobola otuulamu. Abasajja eŋŋamiya tebagiraba basobola okuginywa n'eyita mu mimiro gyabwe n'egenda mu lubuto wabula n'agamba amazzi galimu ensiri eyo ensiri mugijeemu. Eyo ensiri gijeemu. Ompootya amazzi agalimu ensiri nga ge wasoose okumuwa agalimu eŋŋamiya yaginywedde n'emuyingira olubuto. Eri mu lubuto etudde. Yesu yayogera ebigambo bino nga bitegeera. Yesu yakimanya nti sali musala asobola okunywa tuleyini n'emubukaala mu lubuto. Abasajja balina nkugambye alina tuleyini mu lubuto atambula azongazonga bwati. Mu lubuto mulimu tuleyini namba ate seemu zeepanzeeko bwe ziti n'ebyana byazo. N'enguudo oluguudo lwazo tolaba nga lwa sitiiru yalulya n'ateekawo ebibaawo n'agamba slippers ez'ebibaawo ze ziri modern mu 2021. Basajja mmwe muyina emitwe. Beba n'abasajja basengejja eŋŋamiya ne bamire basengejja ensiri ne bamire eŋŋamiya. Bayise Gideon n'embuuza Gideon baamutumye butto. Gideon baamutumye wa mulirwana kuleeta majaani. Gideon ng'aluddeyo n'olaliro mwekamba bwolire mumanyiira Katonda basajja mmwe muprovokinga Katonda. Naye Mukama yeebale ajja baanika. Museveni n'abasajja bo Mukama ajja baanika. Ekyo kyawandikibwa sikimaze. Bafokasinga nnyo ku ssente batubuulira ssente bimu bya 10 na biweebwayo. Bayibuli yeegambye. Mesegi yange ng'embuzi yino. Mukitegedde? Abafalisaayo mmwe mugende mulabe ate akalabye inbox minkuwa linki yaako. Ogendeyo okalabe ojja kugenda eri ewasemba bwe wati kawanvu naye eri ewasemba ojja laba nga bazuukiza Gideon yagaanye. Gideon addembye ekisiru byammwe ebyo. Njagala kwebaza Katonda bulijjo mbagamba abaabaddeko ekiro mwalabye awa Secretary General. Kyuvula bangamba kuutira abaagala obuyinza generation yaffe eno tukyuke tudde eri Katonda. Bulijjo mbagamba nti General Secretary waffe musajja mulokole yabuulidde ekigambo jjo nembanga atalokokangako. Era atabaddeko wasubiddwa. Bulijjo mbagamba nabagamba General Secretary waffe Lubongoya is a pastor, Wameri is a pastor, Senyonyi is a minister, almost a pastor. Bwe mbagamba nti bannange tuke tudde eri Katonda. Kyovula ba Museveni abuuza bannange ono ye Kyagulanyi alogerawa kubanga ye mu bwongo bwe mulimu ddogo
era anoonya Kyagulanyi gy'alugera. Naye wulira, abantu Bayibuli egamba bweti, era bw'oba oli wano nga oli mulokole omekinga nga sure nti banno b'oli nabo todda gye bali, wabula bo be badda gy'oli. Ky'olina bwe kiba ky'amaanyi n'okibawa, bonna badda gy'oli. Tokkirizanga kudda gye bali. Oba His Excellency tavangayo kwatula n'agamba nti abange okuva n'olwaleero ndi mulokole, ekyo tukimulekere, ekyo kiri wakati we ne Katonda. Nabagamba wano era nkiddamu, okulokoka kisa, Katonda akigabira muntu kirabo. Bw'akeera ku makya n'akikuwa tosobola kukigaana. Olunaku lwe olw'okulangirira lujja bbaayo, naye abantu abamwetoolodde bayambako okumuwanirira spiritually. Era kyova olaba nti afaanana ekyo kye bali. Tokkirizanga kudda gye bali, naye bo badde nga gy'oli. Bw'aba alina intercessor Babi, oyo Babi musabi. Aynako pastor, bw'ava mu mikono gya Babi agwa mu gya Lubongoya. Bw'ava mu gya Lubongoya agwa mu gya Ssenyonyi. Bw'agenda mu kooti agwa mu gya Wameri. N'abasajja ba mwoyo n'abakyala ba mwoyo. Oyo Mugisha oyo ow'Egundi owa Western Uganda mukyala mulokole. Okitegedde? Tukyusa amagezi gaffe okubeera amajja. Tudde eri Katonda twegayirire Mukama, generation eno Mukama agenda tuwa okuyinza. Bali tubaleke ba planning ebyabwe. Nabagambye Sawulo lwafa yali ayina ebintu bya pulaninga naye yabirekawo. Era eddoboozi obunnabbi bwamutwako ye yagenda abusokasoka. Obunnabbi obwasembayo yabujja wa musawo Muganda Mama Fina n'amugamba enkya sawa bwezi tojja kuba mu Magombe ne mutabaniwo. Obunnabbi ate nga butuufu yawubujja wa Mama Fina. Mubaleke bakole ebyabwe. Era ekyamutwale wa Mama Fina kulwanira Ntebe naye yagireka, mumuleke naye akole ebibye. Naffe tukole ebyaffe, ffe tudde eri Katonda. Tudde eri Katonda, tukyuse amagezi gaffe okuba amajja. Mmwe tamufaayo, birina challenges. Jjo nabagambye His Excellency Kyagulanyi we yabeerera omubanda yali mukwano gwabwe. Bw'ayambala amasuuti asiiba mu kkooti. Lulinga bamukkiriza ayambala ebyambalo by'amagye. Nabagamba lwe nasooka omulabako liiso ku liiso, nali ku New Vision nga bategeka embuutu y'embuutikizi eyasooka. Eyali ennamboole yasookera ddala embuutu y'embuutikizi. Nga bazze okukola obulanga awo okubawa ssente ez'okugira ez'okuyimba. Twali tuli awo obweru munda mu parking mu gundi mu New Vision mu parking ennene. Kuba bagizimba beetooloola bati mu makati ne balekamu parking. Abaana ne balyoka bayingirawo mu mmotoka gye babikkudde waggulu nga bagitemyeko waggulu bavugako kya wansi. Bwentyo bwe mba ngamba anti nze ngamba be waffe mu kyalo kakati mmwe omugamba abula akana akasajja kaleera mbeere emmotoka nga bagigyeko ekya waggulu batudde ku mipiira n'ekintuntu ekirala ekiri awo ne balyoka bayingira ne bagibuukako bubuusi bwe bati ne bepositioning erudda n'erudda ne twebuuza kiki abasirikale banonye eki ngenda okulaba Buchaman n'avaayo bw'ati Kofe Miki, anti nze ng'olwo sibalabangako nti Miki simanyi Banjo, simanyi Kabaya, simanyi ngenda okulaba ab'emiguwa egigweno wansi. Ne bepositioninga ne basiba emmotoka zonna, tewali mmotoka efuluma New Vision tewali weeyingira. Ne watwalawo eddakiika endala nga 10 oba 2 escalade neeyingirawo. His Excellency n'alyoka avaamu bonna nga bambadde byambalo. Nezitamaamu neziryoka zigira ne Buchaman akagulu akampi n'akakuba wansi zio n'engamba bannange yono Bobi Wine nga wakabi bali mu byambalo kati olwaleero okukwata ne t-shirt emyufu. Abaana bagimpadde era bwe ndiba ngenda mu vacation njireka wano si kyekyo wamma njireka wano neŋŋamba eyoyo okukwatira mu t-shirt emyufu. Anilo full using of a t-shirt. Ineteka tetwalisoma akojjo. Anilo full using of ammunition UPDF. Hawa kawaii lukaba kakukutte. Na yenga luliya yambalanga ebyambalo by'amagye. Ngunyanga Kyagulanyi akukuba empi n'atambula n'agenda. Era Katonda yatuyamba buyambi nti era yasigala mukakamu yakolanga bintu bye bimunyumira ng'omuvubuka teyakubako muntu luyi.
naye senga yalinga Nawolovu n'abeera mu kibira ye yakubakubadde abantu era buli muntu agamba nze Nawolovu yankuba kakati mugenda agamba nyina Nawolovu akagundi ka Nawolovu kakukuba bw'oba toyina maanyi. Kyagulanyi yatuyamba buyambi ye teyakuba muntu naye nga luli akukuba n'agenda ate kakati ogenda mumuwaabirawo. Awo yali munnaabwe yali muntu mulungi nnyo nga he was a good citizen, a responsible one citizen, a responsible one. Naye kasita yayambala essuuti omwana ayina emisango ani lawful using of a suit, ani lawful using of engatto, ekyo gyonna misango, ani lawful using of tava mu kooti. Okitegedde kye ŋŋamba? Abo abasajja abo batwagala tubonaabona, batwagala bubi, baali batuwuddiisa, naye Mukama waffe Katonda w'eggulu yeebazibwe yamutukwekeramu ebyo. Teebereza naye nammwe njagala kati tuddemu ak'obuntu. Kyagulanyi tetumwagala ffenna ab'NUP, tumukyawe tetumwagala. Kati bwe bakuwa Kyagulanyi oli n'ono otwala aliwa? Tumugyeko kuba nti principal, tumugyeko kuba nti no gundi, tumugyeko kuba nti no bawa babi, ati si bawa babi kuba eriyo oli ayinza okumulonda kulwokuba bawa babi. Tumumugyeko bawa specioza, tumuzizaayo wa specioza. Kyagulanyi oli noono otwala aliwa? Abo abasajja abafalisaayo batwala oli, ono ye mubi. Naawe bwe batyo bwe bakwagala. Nze banjagalira mu boda kati wano bannoonya olw'okuba nsobola okumanya ekifo mu State House. Olwo baba bannoonya banjagala ndi mu bijaketi ndika muzeeyi. Teri kintu kyannuma nga kintu ekiraba oba wano nga wakiŋŋambako. Muzeeyi emmengo ssente mmeka nga njula okkulekawo. Nkimanyi ndi mwana muto ate ompita muzeeyi ne ŋŋamba ddala Mukama nkaddiye neetuuka ku kuyitibwa muzeeyi. Era nga nkutwala ndowooza ku kigambo ekyo kumpita muzeeyi. Nengamba kakati sijja kukayana n'abantu nti kandekeko helmet nga nyambala Caribbean nentekako helmet eno yenkenku gyensengejja amushuwe kye kintu kye kyankutula ekiwalaata nga nze sijjaako oba musana oba onsanga ntonyolokoka sijjaako helmet. Sagala kundaba buzeeyi bwange. Awo we batwagala, awo nali mwana mulungi, a good citizen, ne bampa ne passport, ne bampa ne ID. Kati ne mmalanzirayo nti abange njagala ID, bagambirawo nedda ssebo. Gwe tukwagala luzira. Ebyo bye batwagaliramu. Gwe teweewuunya lwaki luli yayambalanga ebyambalo by'amagye. Genda olabe vidiyo ze zonna enkadde. Kati bannaye olwaleero ne bamukwata bukwasi n'akantu nga ka green temuliimu kamuli. Eyo anilo full using of UPDF ammunition. Obudde buweddeyo. Babloga ba NUP, ba warriors ba NUP mbasaba. Ebyo by'okujja nga Katonda akuwadde ekisa, akuwadde data, akuwadde wifi, akuwadde abagoberezi ne bwe babeera mukaaga, ate kinewuunyisa tuyina bangi tetubamala nawo. Bannange tojja no discussinga kintu kitatwala ggwanga mu maaso. Mbegayiridde ebyaffe mu bidiscussingire mu bubokisi. Bano abasajja ekyo ekintu kiruma NRM, kiruma UPDF, bannange kibaluma. Bwe tujja ne twogera ebintu ebiyamba eggwanga badde eri ne basanyuka ne bagamba wabula abaana beebali. Tulina okulaga bano abantu nti tuli siriasi. Mbadde nnyina omuntu gwe njogera naye nabagamba wano ekintu ngenda kiddamu. Ndabyeko siba muhoozi tagenda kunfuga ate olaba nnyimira mu maaso ga kitaawe. Naye ate oyo omutamiivu kitaawe kimuyambye tanywa mwenge. Oyo mwana tagenda kunfugako oyo omwana. Ate olaba nnyimira mu maaso ga kitaawe naye ate oyo omwana. Mbakakasa mazima mubagenda okufuga siriimu ate tagenda kutufugako ffenna. Abantu ba NRM buli lwe bakiwulira enviiri ze bava temuwulira nga mmwe kibakola bubi. Aba NRM bwe bakiwulira basesema.
basesema UPDF bwekiwulira esesema era essuubi lyabwe liri mu ffe abo abasajja be basinga okutulaba bali mu bumuuli okimanyi oyinza okuva obeera wano kati nnyinako abantu 109 baabano bagenda mu bantu 200 ogenda okutuuka eri mu babadde balaba bannange ng'oli mu bantu nga 2,000 bonna babeerayo barakisi namba eri mu kamooli eraba waliwo omuntu we waffe yabadde ava Kampala dda waffeeyo ng'ali mu takisi waliwo omuntu akutte essimu bw'ati ali kunza alaba aseka oli amutudde mabega n'agamba ono si mutabani wa Katongole omwana yabaaki omwana agenda kuzikiriza ekyalo kyonna omwana atuleetedde ebizibu era olwamaze yatuukidde waka ng'agenda abuuza mmwe nyina omuntu gwendabye taba mutabani wa Katongole omwana ebigambo ngamo ne bamugamba era waliwo neeno vidiyo bali bagambye ekyalo kyabwe kyonna ngenda kikumisaako omuliro nabo baagala kuyambako Museveni babadde bansuubira kudda ku kyalo nga ndi ku bodaboda nga bwe nagendanga mu bijaketi nedda eyo gye mwamanyireeyo navaayo gye mwakoma bannange mwannumya bannamu omutima olukedde NRM muli babi bali erimbu kati ekyalo kiri ku bunkenke mbuno ngenda kimazaawo ab'e Masaka be batemyetemye bamaze kwogera ku Museveni yatugamba Kasese waliyo simanyani kirumira mutima simanyi kiruma mutima simanyi kibojja mutima naluka Bakasese namukuba ku ttaka yenna mbweriyo abayeekera babayita kijja na mutima bwe mala Bakasese abayeekera baabula kati ali mu Buganda ataddewo ebijambiya atema ebijambiya abe waffe ku kyalo bagambye oyo omwana bwe tufa oyo omwana yatutisiza wamma mmwe muwulire kyembadde mbagamba simanyi na gye mpise genda eyo musituke tuweereze Katonda okusinga bwe twali tumuweereza musituke tunoonye Katonda okusinga bwe twali tumunoonyeza tuddeyo wansi ku musingi tuve ku Bafalisaayo bano abatufera mbuno basabira omuntu okuzookera Kayanja empuku y'abanyazi bokka be babaddewo Yesu ye yagamba ennyumba yange mugifudde empuku y'abanyazi kiweeweesi gwe ne mukazi wo mwayamba kiweeweesi mwayamba ku kakazi kabagenda okubba eggwanga omukazi yo olwazikwata n'akuleka nawo nadduka n'ogenda genda obuuze kiweeweesi yali mu bisiyaga Kayanja ali mu bisiyaga mbubasabira abantu mumanyi obusungu Katonda bw'alina ku bisiyaga mmwe bwazikiza omulembe mulamba Katonda n'agusiriiza n'omuyonga ne gubula evvu ne libula mbumwe musabire abasiyazi basabire omuntu azuukire katusabe Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo tukwebaziza olw'olunaku lw'olwaliro Mukama tukwebaziza olwa byonna Mukama weebale okuswaza Abafalisaayo n'abawandiisi bakabona abayaaye abatu Mukama kituufu naye bannange Yesu oli musajja nnyo ekitiibwa n'ettendo bikuddire abasajja batusomesa ebimu eby'ekkumi Bayibuli egamba ne balekayo ekigambo ekiramu ebyamakulu ne batabisomesa Bayibuli era egamba awo wennyini ogamba bandireseeyo okusomesa ebimu eby'ekkumi abasajja batusomesa ebimu eby'ekkumi ne ku kalifuuwa gwe tulina tuwaako ebimu eby'ekkumi n'ebiweebwayo abasajja basomesa ebimu eby'ekkumi ne ku mulembe gwa Yesu kyekyamuleeta ng'abantu babasomesa bya 10 Yesu n'agamba bw'ati wakirisenga ekyo mwakireka ne mutakisomesa ne mubasomesa ebisinga obukulu ebibatwala mu bwakabaka bwa Katonda weebale nnyo Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo Mukama omulembe gwaffe gudde ku musingi tukwebaza ku lwa Lubongoya tukwebaza ku lwa generation yene empya Mukama olwa His Excellency Kyagulanyi ne family ye abo ye generation entuufu ffe Mukama tuziise nga abasumba tebaziika juzi bagambye bwe bati they are not used okuziika abaana abato ffe Mukama twaziika ow'emyezi 3 Museveni gwe yakuba esasi mu luba e Masaka wali abasumba bonna abazaalibwa e Masaka tetwabalabako nga bakyogerako bazaalibwa Masaka Bugembe Masaka Kiganda Masaka Serwadda Masaka bonna Masaka almost
Kayanja gwe simanyi gyava. Masaka ne batayogera ku mwana ow'emyezi 3 gwe bakubye essasi mu luba. Museveni n'agamba katunoonyereze bw'aba teyabadde mbeekalakaasi tunaamusasula obukadde 10. Owaabwe yafudde yabadde yawasa ate no yawasa Namukoleya yalese Namwandu. Bagamba we are not used to bury the young generation. Mukama abafalisaayo endogoyi yaabwe bwe yagudde mu kinnya naye bannange Bayibuli Mukama weebale ku lwa Bayibuli. Abafalisaayo bakuŋŋaanye ne bakabona bajje endogoyi yaabwe mu kinnya. Ezaffe baazitulemesa tetuzijjaayo tetubyogera nako kuba tuvumisa eggwanga. Hey! Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Mukama weebale. Era Mukama tukukwasa Uganda. Mukama abasajja batujje abasajja bateesa okutwala Uganda. Emmwanyi bazzeemu bagitutte. Duli baagikaza yonna. Kati abanna Uganda bazzeemu okusimba emmwanyi beddaabulule. Museveni agamba ayagala kubaddaabulula ne parishi Modomyoga. Kati ate emmwanyi agitutte. Bagenda giweera omusolo mungi nnyo. Agitwala ez'omwaka ogujja. Omwaka guno aba akusasula guli kati zakuŋŋanya mu guno aba alizikusasula 222. Emmwanyi zonna bagenda zitwalanga omwaka guli bagukusasula mu guno. Gavumenti yegenda zigula yegenda okubanga yevunaanyizibwa n'okukuba kase ow'emmwanyi. Mukama oyo ye Museveni bwato bwafuze eggwanga most especially Uganda. Naye Mukama weebale ku lwa Buganda buli ajo kubako ekifuba kimwabika. Mukama ndabalira ddala Museveni nga yabisa ekifuba nze nsirise. Mukama gw'oli mu driving seat. Bayibuli egamba bweti gwe kabaka wa bakabaka lwana olutalo lwa kabaka wa Buganda Mukama kuba gwe kabaka we. Omuntu bw'ava ku ggwe ng'ajja mu Buganda oba Uganda adda ku kabaka wa Buganda ye namba 2 wo e Uganda awo. Oli kabaka wa bakabaka toli kabaka wa basumba. Toli kabaka wa ba president nedda. Toli kabaka wa ba UPDF. Oli kabaka wa bakabaka. Kati Mukama waliwo olutalo awo kabaka wo olumutunuulidde alina okulwanirira abantu be. Kati Mukama gw'olina okulwana olutalo lwe olwanirire Buganda ne kabaka wa Buganda. Ffe Mukama tuli eno tutudde kuba tosingibwangako lutalo. Kuba ne bw'okozesa mayinja Bayibuli egamba wakka mu lutalo lwa Yoswa n'okuba abasajja amayinja. Bayibuli egamba oyina ne bewalumisa ennumba. Mukama ng'olina byakulwanyisa oyinza okutwala ekirombe ky'ennumba mu State House ne bagifuluma. Mukama nze ndi eno wamma Mukama mu kirasha ntudde mu kirasha ndaba. Kubanga towangulwangako okuva ku ntandikwa y'ensi eno paka ku nkomerero yaayo towangulwangako lutalo. Weebale Mukama wuyo Museveni nkikakasa Mukama ono omusajja enkakanyala gy'akakanyaza omutima amaliriza ku ntobo za Red Sea. Ensi yonna ejja kutyekakase nti mu ggulu waliyo Katonda. Amalala gabayinze boogera nga bwe balabye batta buli kye basanze. Buli lwe batuula mu meeting bapulaninga kutta. Kale buli lwe batuula mu kuteesa bateesa kutta. Kati wano waliwo Kahindo Tafiiri eri tumwine empulidde yayombi yayogedde bingi. Eri tumwine you are next in line. Katonda bw'atakutaasa ekirungi oli musajja mulokole weenenye Mukama akusaasire bw'aba akusaasira but you are going and you are living. Wama Mukama nsabidde abalwadde bonna abantu abanyigirizibwa abantu abayiganyizibwa mu bisitaani Mukama abantu abalwadde endwadde zibaluma. Bayibuli egamba watambulanga ng'owonya abalumwa endwadde n'abayiganyizibwa nga setaani. Mukama saasira abantu abo abalwadde obawonye. Mukama saasira abantu abo abayiganyizibwa dayimoni nabo Mukama obasaasire obataase mu linnya lya Yesu. Nsabira abasajja n'abakazi abali mu kuyigganyizibwa abalina amabanja abalwadde abali mu buwambe abali mu makomera abali mu buddu mu biyumba by'Abawarabu. Mukama basisinkane Mukama basaasire Mukama bajjanjabe Mukama basumulule mu linnya lya Yesu. Ababanjibwa bankuba kyeye ennyumba zaabwe tezituuka. Kyovulaba Mukama eyange sirigitandika nga sirina sente.
bagizimba netuuka waggulu nemogoka nekomawo naddamu awo nakolawo emyezi emirala 7 nagizimba nagizayo ku all plate awo nezimubula emyezi 9 nekomawo nabeera awo ngazimba ennyumba tagwa ennyumba zaabwe bazimalirize mu linnya Mukama ennyumba yankuba kyeyo eyagimaliriza nnyo teriimu nzigi tannagigala yakomerera n'agamba bayingire Mukama ennyumba zaabwe bazimale mu linnya ennyumba yankuba kyeyo teggwa leero walifa abamu bawarabu tezigwa mu linnya lya Yesu Mukama bayambe leero bazimalirizeeko Mukama bazimalirizeeko ennyumba zimogoka zidda wansi mifo ky'okudda waggulu eggwe edda wansi mu linnya lya Yesu ekyo ekizikwata ekitulemesa okuzimba tukigaana mu linnya lya Yesu nange Mukama bwe ndiba ntandise lumu njikomerera ekyalina mbisi saagala byakukoma ku gundi nekoma wansi nedda Mukama nsabidde abalwadde Mukama nsabidde ababanjibwa nsabidde abeeraliikira abaweddemu essuubi waliwo aweddemu essuubi mbuna ayagala kwetta omuntu ayagala kwetta ssebo aweddemu essuubi awulirira ddala ng'ensi ekomye oyo alabika tamanyi nti waliyo ASP Mukama oyo omusajja muleke abe ng'asikulolinga bwati oba omukazi agwe ku namba yange ankubire nze mubulire lwe nali ngenda okwetta mubulire nekyempulira nekyempulaninga kati bisoboka obulamu tekitegeeza ssente batusomesa bubi obulamu tekitegeeza bugagga ekyo baali bakitusomesa bubi obulamu tekitegeeza mmwe obulamu kitegeeza bulamu ekyo kyekisooka bw'oba okirina awo bw'oba olindira Mukama Habakuku chapter 2 from verse 1 agamba bw'ati nalinda Mukama awalindirwa nentuula bulungi ne mmuwa okwolesebwa kwange mubuulire bye nnina ambuulire kyandowooleza nti Mukama naŋŋamba genda byonna nga bw'obiŋŋambye obiwandiike bulungi ku bipande obitimbe buli abiraba kadduka embiro bijja kutuukirira mu ntuuko zaabyo gwe mukazi gwe nawe musajja gwe ayagala okwetta wandika okwolesebwako ku bipande okuteeke wali kyoyagala kyonna bayibuli bwegamba Habakuku mu Luganda English Habakuku chapter 2 wandika okwolesebwako from verse 1 okwole bulungi ku bipande kugenda kutuukirira mu nnaku zaako so tekulirema kutuukirira bw'oyagala kwetta wamma weebale Mukama kubanga ozzaamu abantu essuubi obulamu kitegeeza Katonda tekitegeeza ssente omuntu asobolera ddala okuba omwavu naye ng'alina essanyu nga tannaba kulya kyamisana okuva ku makya okuva lwe yazuukuse tannaba kulya kintu naye nga musanyufu okusinga Kirumira ayina eza Global Fund Kirumira lyawo gumukuba mu mutwe abuuza oba bwe naafa ngenda nze oba kakati oba ngenda genda Nkoowe oba Lusaze tamanyi ye tannamanya we bamuziika weebale Mukama w'abasajja n'abakazi bano essuubi bayingiremu obeere munda mu bo bawulire obulamu bwe bunyuma Kirumira yategedde nti Bulayimu bamuziise mulimbo kati yebuuza oba nze ndi wakwokya oba ndi wakudima mu nnyanja tamanyi kiddako naye alina omusimbi muyitirivu mwali wali agamba Bulayimu oba nze kati kiki ekinantuukako tebamanyi naye gwobeesiimisa obalaba bavuga za Global Fund zirimu n'omusayi gwa bannayuganda gamba Katonda otta omukago ne Mukama Bayibuli egamba bweti bwe munaabeeranga mu nze n'ekigambo kyange mu mmwe ekyo kyekikulu obwo bwe bulamu gwe beera mu ye naye abeere mu ggwe ebirala bimulekere mu linnya lya Yesu endwadde zijja kuwona amabanja obulamu bujja kutereera omukyala yagenda ojja funa omulala kuba oli bamuwasa muleke eyo waliwo wagenda okutuuka nga sipesiyoza ayagala jje nga mulina mu byammwe muteredde ajja atuula awo nga gw'olina ebbabi olunaku lumu ojja kwebaza Katonda ku lwa sipesiyoza yagenda nga luli wali omanyi bikomye
Mukama asobolera ddala okutwala specioza n'aleeta babbi naye basajja mwe temugoberera bintu biri mu nsi current affairs ne Bible. Yali akaaba bamuyitako Musoti Pajero kati olwalero alina amadika ate kati specioza atunda malwa naye Mukama oli mukulu. Mukama leka abasajja n'abakazi bano baddemu essuubi mbu omukazi yamugendako ayagala kwetta, omusajja yamugendako ayagala kwetta. Hello? Oh, okay, I'm coming. Mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda Ayinza Byonna, Mukama bawa omukisa tusisinkane enkya ssaawa ze zimu mu linnya lya Yesu. Amiina. Gwaleyo gamba ati ayi Mukama olunaku lw'olwaleero mpulidde ekigambo kyo nenjatula n'akamwa kange nenzikiriza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange nti ndokose. Mukama ndokose mpa obutukuvu n'obutuukirivu mu linnya lya Yesu. Amiina. Olokose Mukama akuwa omukisa. Mweraba eno essimu enkubidde ebadde enkulu kyenvudde ngikwata ebadde eyinza tusinkane enkya. Mweraba.